ke program simulula kanyumiro ntambuza ya bulamu jja okujikiza kabuganda kakawa mpologoma kakawa kalungi nnyo kali ku maduuka gonna agakuli okumpi genda ku dduuka bagaye bakwe kakawa mpologoma gwe n'omusuubuzi ogenda kujja no ku kizimbe kya muganzi Lwaza ekatwe olyoke okafune bannaffe abemanyi terimba bakatwetedde katali anytime is tea time or coffee time and coffee should be kawa mpologoma kali kakati tuzane tukubulya ku mboozi ya omwami omu eyafiiriddwa omwana we ofamire emu eyafiiriddwa omwana oluvannyuma lw'embwa okumuluma. Bannayuganda bangi tulina because of actually tetufayo na mbwa ki gye tulina. What we want is a dog for security period. Bino ebya pet mbwa I should have a dog as a pet tubyeyingizaamu bweyingiza naye embwa kuva dda bwe tujjukire dda bye twasoma mu primary embwa yagendanga ne abayizi nga egenda n'omuyizi kukuuma waka basically and kati tuzze tugenda modern ways tugisibira mu kikomera n'ekuuma ewaka abalala balina ze babeera nazo mu nnyumba their pets bamutreatingira ddala nga mwana ayina n'erinnya n'erinnya gye bamuyita n'owaka akuuma waka naye abeera n'erinnya lye naye nga ekisinga obukulu ffenna tukimanyi nti nno waliwo ne wano wannajja ne baako mugaso gw'embwa nali mbabulira how we can keep our home safe then mbagamba ekimu ku byebisolo beera nabo is a dog but what happens or what to do next singa ate kukyukira because wano wadde bagikuuma ewaka and all of a sudden yakyuse ate nebattira omwana kakati ba experts ensonga eno bagyogeddeko because twetaaga okwekengera tuziina ewaka tomanyi leero it is very sad kiringa onobeera n'omuntu omunyumba ogenda okyuka ng'akyuse langi eno omuntu wasobola okwogera n'agamba kino kyanyiiziza that's why twagala nnyo dialogue nga tolina bakukwata munno mutema kabazi kumuwa butwa kumukola kyonna kintu kya butemu ekisookera ddala ogamba twogere tulabe obuzibu buva luddawa but in most cases mu bulamu obwa bulijjo a dog is not going to have a dialogue with you ejja ku expressinga emale kukola kintu ng'ekyo kye yakoze ku mwana Mr. Obuku then tulyoke tumanye nti nembwa nowalabika aliwo obuzibu bwabaddewo kakasi ba experts bayogedde ku nsonga eno era bagamba tebamanyi batya ebbugumu we liyinza triggeringa mbwa kutuuka kubeera violent eri nnyini waayo but okusinziira ku reports ez'enjawulo kiraga nti embwa zibeera nnyo violent eri bannyini baazo mu budde bwe buti mu bbugumu olaffe tuliyogerako nze just njagala kukozesa wano si nti nno okusoma nnyo but just common sense nti as human being otuuka n'owekyawo omusana nga gukwokyezza toyagala kulekaania toyagala kirekaana toyagala muntu akola ki just gwe n'otabukamu but because for us we always have control because ffe tuli bantu how about an animal so kiyinzika okuba nti jjukira mugisibira mugundi kati ffe bbugumu eri kuluma ennyo weetaaya noddako mukisiikirize noddako mukisiikirize n'ofuluma mukko n'otambulako n'edda wali n'oweyambula ku lugoye n'ogenda n'onaabako n'onywa ku tuzzi we nawo noonoonya mirembe embwa mugisibidde mu kayumba kaayo emisana gonna mweno mulina ebbugumu lye tulimu anything can happen tulina ebirowoozo by'ensolo nti ensolo ye eryawo tewali kisobola kugenda mu maaso no honey nga naye bw'ogiwa emmere nga bw'oyagala ekolera ebintu ng'omuntu yenna so anything can happen so ekyo tulina okyegendereza nnyo mmwe abakuuma ebisolo bino so awo nno nga temperatures zaffe ziraisinga bwe zikkamu ku 28 to 35 degrees Celsius we tutambulira kati e Kampala embeera si nnungi nnyo so oba okuuma embwa ekyo kyonna kiteeke in mind mugikyekingako emisana oba naffe bannayuganda osula ku muzigo ate olunda mbwa kati eba esulawa mukayumba ogikolera akayumba ate nokera ku makya notambula nojja n'okola tulina ebintu bino embwa ziba zaalingawo naye kati bino ebyokuzisiba tekyali kyaffe naye olwa society zetuwanga n'ensi ng'egenda ekula tutandika but I think tulina okuddayo okumanya okutegeera ebisolo bino okusukkawo
kakati mu kaseera ng'embeera y'obudde ekyuka ffe twerwanako nga ffe tetufaayo kumanya ye embwa kino ekisolo kye tulunda ye embeera yakyo tekisobola nakwogera nti mpulira bwe nti kati kya mirundi ebiri waliyo ekisolo ekisobola okubeera affected ne kifa bufi kati wali kisobola okubeera affected nga kisobola okukosa abalala kakati problem ebeera ku saidi ekirina obusobozi okukosa kuba enkoko eyinza wefuna obuzibu eyinza kufa bufi oba ontegeera kati ne tutakimanya kati embwa kapa nte eyinza okuloka nekoonakona buli omu ba experts boogera ne crodents emmese mwe zigwa zitabukamu eno season oba okitegeera ojimujja zisanga nga zigudde zifudde because of heat so kakati wakati ng'embeera y'obudde eringa ekyuseemukko tuleme kwerowoozaako ffekka tulowooze n'ebyo bitwetoolodde kubanga twabyeteekako nga twagala teri muntu asobola kubeera nambwa nga tajagala wali ogyetaaga olina value yaayo era bwetakose gwe ojja kukosa neighbor so kati mukana akaseera tukyeteekemu tutera kukirowoozaako abamu musenkano sengukana embwa ne muzireka abamu bagenda ne bazisula mbu zikomawo ziringa kapa tomala gagijjako fwa so kati mukana akaseera eno lesson y'amaanyi kuba kakati okera ku makya n'ova ewaka nga wagirese mu kayumba kulina ebbugumu ayina obuyumba okay kati nina bwenda bwe batunda obw'ebibaawo naye abasinga mu bwekolera mu saizi n'oteekamu ebbaati waggulu waliyo bbaati mu saizi mwe muli ebibaawo omusana ne gugiggwerako terinaamu mazzi twazimanyira nti bwekaaba eyo ddalu lyayo kakati ekirala kye boogeddeko embwa eno ebiseera ebisinga zifuuka wild oba n'okusukkawo ng'egenda ekula nendowoozaamu eringa bakadde bambi baba n'entondo akuba batalina maanyi gakuba so nga tugamba nti a dog is a man's best friend wasobola okwekyukira singa embeera eba tetambula bulungi era bagamba embwa zino wezigenda zikula egenda I think they get tired. They get tired. Aba mubeera n'embwa tomanyi myaka emeka gy'erina. Walabeko embwa ebusungu ezibeerako nga zirunduze. Kati ffe omuzisanga ziri mu group, it is what we focus on. Ebiseera ebisinga tofaayo. Kati waliwo olowoozezaako ku yo gy'osiba buli kaseera obusungu bw'erina. Kati kyenkugamba nti ffe tulunda bulunzi gafula. Obeera gwe kyofaayo nti ekuuma ababbi tebajja waka. Ebyo tobifaako. Okay, so at some point wewe olunda enkazi bagita nayo oba ina gitwala kugunya. Ensajja ze zinoonya omulundi goguunya. Kati embwa katuli wao tuli wano. So what happens? What happens? Ogita negena ne maana ekomawo oba gifunira omukyala. Embwa bwerunduga kati nga wano. Embwa okuva ennamasuba ziwunyiriza omulundi ogwo. Era ezo embwa kyovula nti ojjawo embwa ziwolaba nga tuzirabanga ku kyalo kyammwe. Ziba zaavudde byalo. Baba kati mu kikomera ngikolera ntya nga saagala efulumya and all that nina gireetera nkyala akagole obudde obulina era osiba nsibe n'ebeera awo ate ogiraawa amu baziraawa kati bw'ogiraawa ekyoyoyo ku mutima kifa kati era tulina buuza balaawe. Okay, I think these are points by veterinary doctors balina okuhighlightinga kyobola nga bagamba tumala gateeka butest kisolo waka. Make research. Tulina problem eri emu. Embwa tuza identifyingako ebirungi byazo. Era n'abaagala embwa mugamba nti embwa eringanga muntu. Kakati waaki embwa ebeera muntu nga gwagifunamu. Waaki ogijjako obuntu weefuniramu. Oba ntegeerekese. Gw'ojagala nga ogifuna mbufunyi. Embwa emunanga embwa eringanga muntu mandi ayagala nyembwa ogijjeko obwembwa bwayo gitadde mu yeno yakabye nga mukama we afudde yeno bantu byeri mukufa ku bebi eringa muntu nga gwagifunamu kati yo weefuniramu ate obuntu bwayo n'obugibujjako n'ogiddiza obubwa weeyagalire ennume ogijjeeko obuntu
obwembwa ayo n'ogirowoozaako ng'ensolo oba muntegeera ebbugumu lingi awo efuuka mbwa erina okubeera embwa ate efa ontegedde bulungi naye woogifuniramu ate ebanga muntu kakati kitegeeza all round yo weefuniramu naye woogifuniramu woba osazeewo nti oyagala nnyo embwa nga oyagiyisanga muntu wonna giyisenga muntu. Okay, training ey'embwa kyovula nga olina okufuna ba experts abantu si buli muntu agalamu na training embwa nti asobola ogitraininga ebintu ebimu ebifuula embwa ebiseera ebisinga kyobola nga bagiyita ati eringa muntu olumu kyogifuula kyegenda okubeerako aba fake trainers nabo kyogenda ogituma kyegenda okubeera so ofuna omuntu atamanyi lulimi lwambwa atasobola gitraininga bulungi asobola gitraininga okubeera ekirala at the end of the day nekyusa obwanga now mu abalunda embwa oba babeera nazo nga pets waliwo ebika by'embwa ebirina okuba nti yerundibwa ewaka si nti no embwa ya Simon yawadde jankuweeyo akabwa waliwo eyanga ku birthday yange nti nayagala kumpa mbwa akuwa ekibwa ekinene ekirina ebyoya. Hey, me, I know where I can get dogs. Tuompa yafudde mu breed ki. Akawaka kusiiri. Akawaka kali tekakula. Akawaka kunduzi. Kakati ngaka akayinza kasanga kantu kakulu ako. Nekakufukira ekizi. Ngano yaffe lokolal. Yeah. Akawaka kakulu si kantu kakulu. Akawaka kakulu kakati waliyo breeds z'embwa wano wammanga Africanis yerunda yeyiga yeno hunting dog zi police zi Scooby bagamba the World Animal Foundation, that is the American organization, and animal welfare bagamba German Shepherd yesinga okukuuma ewaka. Era okusinziira ku Mr. Daniel Kasibule, the president of Uganda Veterinary Association, agamba Uganda Dogs Association veterinary agamba German Shepherd mu make yayo tesobola kuluma muntu. Ekola ki? It is very loyal and understanding and quiet. It's sensing a danger. Netesobola causing a danger. Ye German Shepherd n'omuzungu gyasinga okwesiga. Era yo bongendo giramuzaako biba biralamu. Kati katufuna obwafu obukundi. Kati ate buno obutiribiisi buno tekagejja tekakukula bobo biyita batya. Otubeera otumpyawo. Kati waliwo gano amannya ag'enjawulo. Waliwo bu Rottweilers, mulimu zi Labrador Retrievers, Albanian Shepherd Dogs oba bwebo, Maltese. Waliwo bwemanyi obumpya obwo bulabika bwebo. Kali awo tekakula kamera bumezi kyoya then ne bajja mukisalako. Sijja kulima nti ebifaananyi mbimanyi. Siberian Husky nyingi nnyo ebika bingi. Kakati woba ogenza okugula embwa awali badde omanya ki kyoyagala. Oyagala ya peti, oyagala ya kuuma, you know, and then bagitraining accordingly. Otagula kana akano ka ngoyagala kakuuma. Kajja sekerera omubbi. Ayingire bulungi. This seems that this is the German Shepherd. Nkambwe not eri lovely. Embwa. Actually, German Shepherd is security zibeera nazo. Bwa German bagireta kulwana sematalo. Bibiro bwe bityo. Zoloze mmanyi kakati ojja nga mu kikomera. Mukkiriziganya nti ekikomera ku ssaawa mukaaga teri afuluma teri ayingira. Kati nnyinizo ye bwajja azita n'agenda. Kakati gwaze gwagibulira. Baba agitraininga. And then tugende mu kulya. Being it zino embwa bika byanjawulo. Kyobola nga vet shops kweziri. Nego okanyagiwa binyama, okanyagiwa mmere gye muliddeko waka. Gendo babuulire ekika ky'embwa yange kye kino, era bajja kuwa emmere according to the type of the dog you're breeding at home. Naye gogamba ejja kulya ennyama, okanya somba nyama, okanya somba nyama. Pozi nekyo twagala okubategeeza nti kyali kya mu kiraasi. Nesi kya mbulamu bwa bulijjo tekyali serious nti embwa zirya magumba. Kubanga temusanga nga zigamize. I'm telling you. So mulekerawo okuwa embwa amagumba. Emmere yayo bagiyita champion. Gudo. Okay.
ne bannange ffe ate ne mulirako ddala akanyama ne kagwerako ddala completely and also waliwo omuddugavu aliko akanyama ku ggumba ne bawembwa nga nayo tekyalina kyeryawo olaba enkoko eggumba lyayo mugirya paka eno mu nnyingo n'akasomyo k'omuggumba lyente ne bakawuutamu kale n'ogamba n'obusomyo bumazeemu kati yenoki byebyo birimu ebyo ebika by'ensomyo ebyenjawulo ebisi yadonizeeyo oba gye bayita boa bill bannange bingi naye naye buno bwa mu nnyumba era okala akaswiti ketulidde mu ntebe tekalina tabbu naye kyabuvunaanyizibwa byonna bino tuzza obyogerako nti ate bambi embwayo teyandikufuukidde buzibu n'abakusasirasasira bagamba wa yennyini waayo okitegeera embwa esobola oleeta ebizibu embwa ereeta obulwadde singa obeera togigemesezza wano mu Uganda tulina eddwaliro baliyita grade B Entebbe lyokka lyemmanyi singa embwa eba erumya omuntu kati imagine ng'ekulumidde eyo yonna gy'owangaalira munaatuuka ddi ku grade B ate oba naawe wenyini oba n'omusango kuba n'embwa etali ngeme okitegedde ya so twegendereze nnyo si bya masaali si byakeera ku makya nti embwa ya Simon yazadde empaayo akaana olina okumanya emitendera lwaki obeera nayo basically it is about the dogs they are very good okubeera nayo security wise buli muntu at least yandibaddeko nembwa kubanga naye n'ababbi basusse kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula